akyasinza okukola obubi mu byafaayo bya Uganda nga chairman w'Electoral Commission tewali wadde yamugeraageranyizaako ebyabaka. Ate takoze bubi yekka. Akoze bubi n'ekitongole ky'amagye. Akoze bubi n'ekitongole kya poliisi. Otunuulira nga Makindye constituency emu ya Zahara. Egatta district za Western nnya abalonzi. Bw'otunuulira omuntu eyabadde abuuza byabaka mu kibuuzo eky'amakulu. Okusoma gundi eddako nga bamufulumya. Mazima ddala kati kuno kulonda kikaaki nga buli constituency muyina okufaamu omuntu. Naye nga ansa gy'otuwa Mwai Museveni avuganyizibwa oba omubaka wa NRM avuganyizibwa. Geoffrey Rutaya tannayogerako. Tannakyogera nako. Nti Aruna mu birwa alina kye yamukoze. Eyo interview Aruna gye yakoze yabadde akola nsobi. Atya. Yadde talina kyakakasa wadde kya pruvinga. Rutaya tannakondemminga ka Aruna nti yamubya akalulu. Rutaya ali mbulumi. Afiirwa sente nyingi ku tayimu eno. Kituufu. Mu interview z'okola ziyinza okutulewa bwa Sseruganda bwammwe newankubadde si gy'olya. Nti Rutaya si yakuliisa. Naye waliwo ekinene ekibagatta. Aruna kyapruvinga. Ayinza okwogereramu ebigambo olumu ebiyinza okuluma Rutaya. Kino kyawandiikibwa. Si buli abaleekana kiri mu Bayibuli. Kigamba kitya? Si buli abaleekana nti Mukama Mukama nti be balisikira mu bwakabaka bwa Katonda. Era yagamba mwegendereze nnyo. Mu biseera eby'enkomerero binaatera okutuuka wajja kubawo bannabbi ab'obulimba. Bayibuli y'emu ennyonnyola n'egamba nti obuguma tobuguma. Onnyogoga tonnyogoga. Nange bwentyo bwe ndikusesema okuva mu kamwa kange. Bayibuli eyo tuli. Otunuulira abasumba bano nga tewakyaliwo omuntu agamba bambi kitaffe mu Katonda kazze Sheikh agenzeeyo pastor kagenzeeyo kati tunaamanya embeera ezze mu nteeko. Abasumba bwe tuba tunuulira kati tubalabanga bambega kubanga twabazuula nabo bafaanana bandya nabo olw'okuba bo balina we bayimiridde we baliira kaakati nabo bali ku protected against. Bano babadde bazze kakasa Kyagulanyi gyali taliiyo. Si kulumirirwa. Era nga balina ne gye bazza lipooti abamu. Ebyaddala? Waayi twamusanzeeyo nga bazziko bakyalina mu mmotoka. Abasumba bano baaluuzinga obwesigwa bwabwe. Ebyaddala? Nabo ne beegatta ku mugendo ogugamba nti ffe kyenkana tukolera ono. Mbabuuzaako mwenna bakyekumire ku Media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Tuli ku climax akugamba ekiyitibwa eky'amasanyu jangu Monday to Monday waba waggule misana kiro. Abalina abaana tukyali mu holiday mubaleete ebyokuzanyisa weebiri swimming pool weeri ey'abaana ice cream waali ab'ekiro okudigida weebiri swimming pool y'abakulu weeri akugamba jangu Monday to Monday bwe kisinziira lw'oyagadde okujja ajja kwaniriza services zaawo masavu tewabeerangawo buvuyo towulirangawo mbu ate nazze n'emmotoka yange akatala tekuli jangu omwettanire. Nzize n'ennamba emu twogere ku nsonga ezimu ezabadde mu kalulu. Abamu bingi si birungi ku sayidi emu. Essaawa zino tukyabanja principal tetumanyi waali akalulu kaffe tukyakabanja nga bannayuganda. Nzize n'ennamba emu tutemeeteme. Namba emu saba obuuze ku bantu abatwa bano abatuwuliriza tubalamusizzaako buli omu gy'osinziira. Kansubire nti muli bulungi. Abantu tebali bulungi okusinziira ku byabadde mu kalulu. Tumiddeko omwami Amin Musoke. Ali atya? Yonna gy'osinziira nkutumiddeko nnyo era nsaba Katonda ko ekisinga obulungi. Amiina. Netumirako Boss Drake ne Boss James. Bano ba Liga Seronch ezana. Netumiddeko nnyo. Ate nentumirako ne General Fujita. Banga ena kuno tokyebaka. General Fujita ono wa Supremacy. Obeera nnyo naye. Nankulabye. Mutumiddeko nnyo. Era kansubire nti muli bulungi. Abantu b'Entebbe mbatumiddeko nnyo. Mukono gwe guli gutya? Mukono gwa General Fujita. Kiriya. Munaanuuka. Talina tabu. Kale mulimu egimu egyalemera wano. Kati nga mu nsawo mulimu omuteeka Ssettimba. Abantu b'Entebbe mbatumiddeko nnyo. Amiina. N'abantu mwenna abatwala buli omu gy'osinziira ntumiddeko ku mama wange Gertrude Nantongo Kawadwa. Mama wange Alice Namuddu, Mami Robina, Mami Keti, Mami Mbalala mwenna mbatumiddeko nnyo era kansubire muli bulungi. Nentumira ku brother wange Kayinda Rashid Mukasa Ahmed Musubiri nkutumiddeko nnyo. Talina tabu.
talina tabbu. Ne mukulu Kinobe Martin Esiyataawo nkutumiddeko nnyo wamu ne mukulu Philemon ali awo e Massachusetts e Boston nkutumiddeko nnyo kansubire oli bulungi munnange n'abantu mwenna bannange abatulaba buli asinziira batumidde mu kitiibwa kyabwe omukyala Nalubege USA nkutumiddeko nnyo buli omu nga bwatulaba bannange tubatumiddeko nnyo siyinza kumenya abantu ne mbabalayo abantu b'e Dubai abantu b'e South Korea abantu b'e Japan abantu ba Canada bambi tubatumiddeko nnyo nsaba Katonda abawe ekisinga obulungi. Amin. Abantu bwe tubanja akalulu kaffe kuba tukyakabanja kituufu nammwe mbagamba temugeza ne mupowa tugenda kabanja ketonye kagwake tutandikire onambe byabakama ku luno ng'ate ebituli byabadde biyitirivu kuki okusinziira ku byabadde ono mulimu n'abalwanidde ku nnyini obabalira chairman Nyanzi walabye ebikonde baabimukubidde kwe nnyini wali byala fomu bazinyakuliddawo wennyini ne twebuuza abakuuma waate kati baafuuka banyakuzi. Waliwo omukyala bamuyita Zulaika. Omukyala oyo ye mu ku bantu ababadde abatunulizi b'ebyokulonda mu Uganda. 2026. Omukyala ono abeera Germany. Naye yamaze n'awanika posti ye. Egamba etya? Yagambye nti accessing National Talent Center Lubowa Lweza was not easy N'agamba nti reaching the Electoral Commission gates you would go through 6 checkpoints. Gazabadde nnyingi. 6 checkpoints. Era n'agamba for the 3 days and 2 nights I spent there. Ku biro ebibiri ennaku 3 ze yamaze awo. Wamu ennaku 3 kitegeeza yasuzeewo ebiro bibiri. N'agamba nti it was the most guarded place according to what my eyes have watched. Kyekifo ekikyasinze obukuumi okusinziira ye bwe yalabye. Era n'agamba nti walibaayo awasinga security. Naye nze ng'omuntu sinnatuukayo n'olwekyo njogera ku kye nalabyeko. Security yabadde wali yabadde guruguru. Kakati bw'olaba oli annyonnyole yazze otunuulira ebyo naye bwenisa atuse na Germany nga wanamaze kuddukawo ng'amaze okuddayo ewaabwe. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti waabaddewo ebintu bingi ebitateredde era nnyonnyola n'agamba nti mu kiwandiiko kye kino kye yawandise agamba nti as one of the observers that got a chance to represent my organization, Byabakama could make us note results that were baseless. Oyabadde mutululizi. Yes. Yabadde abawa. Yaga nti we got a chance to witness the broad day and night theft. Yatunudde obunyakuzi obukolewa emisana tuku. Nga nabo bennyini abaliwo wali abatunuulira tebamanyi ebintu ebasoma. Bivaawa bijja bitya bikola ki ebyo byonna byadde bigambo bya mukyalo ono. Otyo? Eyo si ensonga. Ensonga eriwa? Ensonga ombuuzizza nti Byabakama akola atya? Ebyaleero nga byatabuse. Ebyaleero byatabuse. N'abamawulire abamu babagobye. Bw'otunuulira omuntu eyabadde abuuza Byabakama ekibuuzo eky'amakulu. Okusoma gundi eddako nga bamufulumya. Tabaamu. Tabaamu. Nga bamufulumya nga adda ebweru. Obuuza nnyo. Era n'alabyeko omusajja omuvuka wa BBS nga bamufulumiza ebweru. Bagagodde ebweru. Kituufu. Newankubadde balaza buli ekiboogerako buli ekika yagadda wali toozi. Toyingira. Kati ebyo ebintu bye byabadde mu zitale centers n'ontonwe Lweza. Zonna
even Kololo, even district tele centers, botunulira Lutaya. Yakubidde engumi. We bamukutte ng'alaba atiikingwa zibaloti. Naga banne babo banziba naye baga ono yafulume. Gwe babba gwe bafulumiza. Botunulira ekyadde ku chairman Nyanzi. N'abantu abalala balinga abo zitale center bwe zaabadde. Kuba bangi betwalabyeko. Otyo? Weewaawo. Muganda waffe we Kampala ye yanyize n'atambula n'abaviira. Anti Lubongoye. Lubongoye oyo ali organized nnyo mu bwongo bwe. Alabirawo ebintu by'ekisiru nga bikolebwa. Nkufuna. Era abibuuka mangu. Era nsonga lwaki bw'otunuulira bannaffe bali abateeketeeke bwe baali basinga okulwana kuba yasinga obbabuuka. Nga bwe yabaga oyo mbega oyo ki olw'okuba yali alaba wala. Nkutegeera. Yali alaba wala nnyo. Otyo? Kakati okulonda kwo ekino n'omwana omuto akiraba ne bye bakama munda yakiraba atya naye ayinamu ekigaa nti sirina kyakkola. Olinga ndagambo yabadde ku gunpoint. Katomanyi yabadde ku ki? Tutwalonze bali yadde inasoma bye twalonze. Tubagambye omuntu w'omu kutuuka wadde oyita ku checkpoints 6. Ziba nnyingi. Ate nga baayiwawo amagye bataliyani ezo ng'ebula wiikisi 2. Zisuulawo zisiibawo. Kulonda kutuuke. Otyo? Kati awo gwadde osubirawo. Omanyi twatuuse Uganda. Ng'oyinza ogamba nti si kulonda. Ng'oyinza olowooza ki? Nga abantu abawagira NUP otyo enkwatibwa enzita gye babatta nga balinga abanoonya abayeekera. Ng'oyinza ogamba gavumenti versus bayeekera. Ate abayeekera bano kubanga n'abantu abali ku sayidi ya ADF mu biseera ebyo gye yayitira tekyali bwe kiti. Kino kyasusse. Nti kyabadde nga tulinga abali e Somalia. Mu masasi gali. Ate ne babawa ne chance nti botta tolina musango mu biseera bino. Mu mateeka taba na keesi. Si mateeka baali badde ne keesi naye mu kwagala kwabwe. Omanyi amateeka ne personal ambitions yanjawulo bikyuka. Kituufu. Kati omuntu ali ayina ekigenderero ekyokwekolera ebintu bye n'ebigendero ebyenjawulo bakola ebintu bino mu kukola engeri gye bakyusakyusa n'okukola bye baagala buli omu nga wabayagadde. Otyo? Byabakama kigenda kuwandiikibwa mu byafaayo bya Uganda. Muki? Era nze mu katabo kange ke mpandiika. Owandiika akatabo? Byabakama mwali? Sinza butamuteekamu. Peegi yeegamba etya? Akatabo ako bakayita Nazzagwaki. Igwowe oba bannayuganda? Gwomu oba bannayuganda? Anti we naaba njogera ku nze mujja kwegattamu ne bannansi. Kuba ogenda tuwa ebibadde bikunyigiriza nga n'omulala bimunyigiriza. Naye mu byafaayo nze byendabidde Chairman Electoral Commission ne byensomako Paulo Muwanga bye yakola ng'akyali Electoral Chairman mu 1980 according bw'otunulya bano bonna abazze babeerabo babaka Bwayi Bazizi Kasujja bonna babeerawo abo Alaali Bakigundu bonna akyasinza okukola obubi mu byafaayo bya Uganda. Akyasinza okukola obubi mu byafaayo bya Uganda nga Chairman Electoral Commission tewali wadde yamugeraageranyizaako ebyabakama. Ate takoze bubi yekka. Akoze bubi n'ekitongole ky'amagye. Akoze bubi n'ekitongole kya poliisi. Akoze bubi kubanga luli n'abapoliisi ke baali bajja ne babikkako. Bano balukiiko boogerera ddala nga bali mu ggulu. Tebeefiirayo. Oba mubiwulira oba temuwulira alimba oba talimba oba alimbye ate bakikosa abantu oba tekibakosa. Era mutunya n'omukulembeze wa poliisi waba ayogera. Ayogera mu ngeri ya kukinagguka. Tafaayo. Era ne olaba CDF nga wanika ekize.
ayogera mu ngeri y'abanankola ki weewuunya nnyo CDF nze mbutufu olwo wentunulira neŋŋamba oba wano naye neŋŋamba singa tekyali yiye yali badde agikozesa yamukwata oba n'avaayo n'agamba naye ebyo si byange kubanga ekikakasa nti ye otyo byawandiseeko ebimu ndabye gavumenti ng'ebyetondera ng'ebiriwa yawandiikako n'agamba Nairobi nkikuba mu kiro kimu paka Kenya n'enkasaanyaawo nendabako Museveni nga yeetondera embeera eyo nkufuna okitegedde kaakati okuba we nakiraba ekyo nemmanya kituufu yabikola ki yabiwandiika olaba CDF n'ogamba nti we killed only 22 NUP supporters. Otyo? Echuya. Twaso buyekera bwa NUP ate yabwe watu yakise. Yabise na terrorist. Bwa NUP twaso terrorist bwa NUP abiri mu bubiri bokka akabiri mu abasatu kagenda kubeera ka Bob. Imagine CDF. Kiba kinene. Mu ofisi ya amanyi bwetu. Kale nimbo mwachikuze niwo kiwanika bwotu. Simanyi. Oba abantu basinzira ku ki kati naku zino kubalonda mu office. Mbo waliwo kyolaba. Nga buli muntu mbutuufu okiraba n'ogamba nti kino ekyali badde bwekityo. Alina bingi byazzenga akola. Kyengezaako okulaga nti bwe kiba nga akalulu ke tulimu otunulira omwogezi wa poliisi kyayogera n'olaba omuduumizi w'amagye kyawanika ku X n'olaba abaawansi ebikola bye bakola nti omuntu agenze ne electoral forms ze agenze ne agenze ne dala forms ze naye n'atuuka bali ng'ate tukiraba KMP ayagala ozimuggyako bangi baazibakuddeko ate nga babikolera mu maaso gabaali badde bagamba nti nno be bakulira akakiiko ak'okulonda naye nga nabo tebalina sse bo bana bakulira akakiiko baleete bala bagamba ekyo bana ekyo kyemukola kibi nti omuntu bw'atuuka n'okulangirira omuntu naye ng'alina fuutuka kuyingira mu mmotoka bamugyewo mangu awo omumanya ggwanga lye tulimu n'ekika ky'abantu be tuweereza babadde gun point abantu bana badde ku gun point wotalangira byenkuwadde owedde omanyi bw'otunuulira ekintu olina okubikkula ekiri munda waakyo kibikkule n'otunuulira n'ogamba naye ddala ku gundi ono yasoma oba waliwo ekiragiro olaba abasajja babadde batuuyana ku tale centers ng'olabira ddala waliyo some logic behind ekibasindiikiriza nekye batya bye babadde basoma si bye twalonze bw'otunuulira abamu bye twalonze mu ngeri ya katukwatibweko ku nsonyi ebirala yabadde selection naŋŋambye akalulu kano kabalibwa katya akalulu kano nga tugenze mu mateeka ebyaddala ebituufu ffe tubala ne ba agents baffe aba buli polling station ne tukuŋŋaanya diara forms ezo era zimuntu zasinziirako kwalina obuwanguzi bwe era nga tolina ddala forms tolina kyowakanirako era omuntu agamba muzikuume nnyo kubanga bali bebeera basoma n'omugamu pepa gy'osomye si eyange yiino olimbamu awo sebo ebyange bituufu biibino kakati diara forms zabadde zisomwa naye ng'abamu baazibagjeeko mwami Jofrey yabadde akunnyonnyola nti omukuumi wa mwami Kasolo yakubye eyabadde alina ddala foomu za His Excellency Kyagulanyi n'eza Kasolo ezimu naye ng'amukubira mu ttale center munda muli munda mwennyini yes era n'azimuggyako ne bazibuzaawo ebibande bya mwami Jofrey Lutaaya sinze eyabyogedde eyabaddewo kubanga nze saabaddeyo babadde mu Kampala kati embeera bwetyo bwe yabadde buli wamu we twayise bwe yabadde era nze sirina muntu gwe ntulako ne nnenya nti gundi baamuwangudde kubanga abantu abamu babajjeyo n'amaanyi kyabadde abalala obuwagizi bwasusse ne kibalima kugatta bugasi olinga anagamba simanyi wawangulidde ku kikungu era kyogoyaba olwaliyo Sewungu ali mu kooti yagenze baagala recount naye ate tebakkiriza yabalutaaya lwaki babagaye babalire waka
Yese wungo yagenze anafuna obwenkanya ate Sewungu si yagenze oli yagenze bwe yawangudde Sewungu yabadde awangudde ku 46 kati ono alaga babudde babale obw'abantu bajjofule lutaayi babo tebuddibwamu lwaki Sewungu wa NUP kubanga senga obulubadde buddibwamu akalina mugga senga twakazeemu dda senga waliyo okulonda emawogola nkufuna oba Kampala wano Kampala senga waliwo okulonda ewa Lubongoya Chairman Nyanzi ewa Chairman Nyanzi senga bazimudde okubala mpekkaani eyo tebakwatayo nakaseke senga twazeemu dda nekyofa we yawangudde wennyini senga twazeemu dda tulina ebyana n'abaana wano okuwagira movement kitegeeza kukozesa buyinza bwo nga bw'obwagala byabadde bya kibuli ekibuli obuuma buno bwe twasasulira ssente zaffe abeewa omusolo nnambemu empitirivu bo bugenda kukola ng'okulonda kuwedde abo baali babbi baali banoonya be babbira ssente za mewa musolo kuba tebwakozeeko wadde era tebwajja kukola bwajja kukola ki baabuteeka mu bajeti kubbirako biliyoni 15 biliyoni 15 zezagenda mu buuma abakozi n'obuuma abakozi abaali balina obukolako buli kuma kaali kalina okutebwako abakozi babiri kati abakozi abo ssente zaali zino basasula zayita mu bajeti eyo era n'obuuma zonna wamu zaali zikwata biliyoni 10 naye kyali kigamba nti gwe oba olina wogenda okubbira otyo naffe katufune we tubbira era eyo bajeti yali supplementary ssebo yayita okulonda kunaatera okutuuka kituufu ne bagiyisa ne baleeta obuuma obwo obuuma tebwali mu puroguramu ekola obuuma bwaliwo keereya kulonda kyekisooka kubanga kali akakodya akagamba nti no tujja bituusawo ssaawa 5 ako kaali kaabuukibwa kati baabikeeza ku luno naye okulonda ne kutandika 5:00 nga bagamba obuuma bukyagaanye obuuma bufudde ne tubagamba naye tudde ku register weziri nti tukozesa buuma kubanga obuuma bagamba nti kyabuwazo bukozesa at the end of the day ne bagamba ate tudde ku register enkola enkadde weeri ku makya wano kye basoose basaba bakigaana kye twasabirawo ku makya bakigaana obudde bugenda buzingira mukaaga balaba tuddeyo ku nkola enkadde kubanga bo baali tebalina kukibafiirwa ku keereya kulonda mwalimu sayansi y'okkeereya wano anti okkeereya okulonda baali tebalina kyebafiirwa era ngenda kubulira baki tebalina kyebafiirwa mu keereya okulonda waliwo ebintu nga 2-3 tubitemeeteme ekisooka mu keereya okulonda ani yalina abawagizi NUP abawagizi abo banga baali ba NUP kitegeeza ng'okeereya okulonda abawagizi ba NUP be baba batalonze kubanga waliwo yajjanga okulonda naga kanonde ngende walala ngende ku mulimu kakati wobanga okulonda okwo okedde saa 12 kanke kukwemu nje manyi line njagisangawo okwemu malirize ngende ku mirimu gyange 5 ziyingidde sinnalonda kangende mbireke kakati okeereya konna okulonda NUP yalina abawagizi ngera yeefiibwa mu ekyo kituufu nti bano keereya tebalina kye bafiirwa wabula bakendeezaako ku puleesi eri gye baali badde naye obululu obungi nkufuna okitegete kyegamba kakati n'otyako essaawa 5 n'oyongerayo emu waggulu 5 zose n'ogamba nti abaali maze ku 10 katumale 11 obbi abantu essaawa 4 ze baali badde balonderako endala ate nga n'obudde tebagenda kubwongezaamu obwo kati n'olyoka otekawo omuvuyo gwo n'amagye gennyini ng'oyinza okugamba nti Bobi Wine ate yeesimbe ku CDF twagala kukyusa ba president si kye yabaddeko nga olaba nti okuvuganya Uganda yabadde ng'egamba nti bannansi bavuganya n'abaawamba eggwanga kubanga abamagye baalaze nti bo baawamba buwambi era kye bakola kino kyatulagidde ddala mbu gavumenti eno okujja mu buyinza yawamba buwambi kitegeeza ne wano katuwa wambi era sitiru kye yakola era nakati kye kyakola nera yatuwambe buwambi buto kiki walabye mu kulonda gwe gye walondedde walabye eki emigga egy'ekika ekyawa fe ababadde mu kikko n'abalala nga tuli ku Muganzirwazza fe abalambuddeko emasajja abalabye ekyabadde Kabowa abagenzeeko ebbunga eggaba twalabye ebyabaddeyo mu kulonda masasi fe agadde ganyoka nga gasika busesi eganyoosi nange gye nalondedde tiyagasi ng'anyoka bunyozi
kuba kukyali kulonda. Kuba kususe. Lwaki mwekwasa nnyo CDF ono namba emu? Tetwekasa CDF. Naye CDF nze sina kye mwekwasaako. Naye neekwasa buli muntu ali mu ofiisi. Ofiisi eyali badde y'eggwanga ng'egaba bwenkanya. Ekituufu. Ekyo kyabadde kikulu nnyo. Nti bw'oba ogaba obwenkanya, jjako ekyokugamba nti taata wange. Ogaba obwenkanya nga bwe bulina okubeera. Nkufuna. Kubanga bw'ogamba nti taata wange, gundi obwenkanya tojja bugaba bulungi. Kuba kakati abantu abasinga obungi abali mu woofiisi bateekamu mwana wiitu. Abo banankola ki? Nowanje. Munyanyazi. Gubasembeza bati. Swenkuru. Abo be bateekamu. Nti bw'otunuulira abantu abo, atuuka we yalisaze omusango obulungi. Naga no wiitu. Mwana weeko. No wiitu. N'akyusa ensala. Kye baakoze munywanyi waffe Nina Rozi. Bibiri bakola. N'akyusa ensala. Nti bw'akyusa ensala bali mu woofiisi omutunuulira naye nga takozesa tteeka. Byabadde si bya mwana weeka. Naye nga kyakozesa. Ono yaani nti ono ye Ssentamu. Otyo. Amwesimbyeko yaani? Kibuhabulwa. Kati ono mwana weeka tubwalwa. Naga ogumye Ssentamu. Ali anoha. Usanga ali wali. Nga ne byakola si bye by'amateeka. Otyo. Wabula byakola abikola n'obiitu. Kyobola abalinamu okumanya okutono n'okulabuka okwenjawulo. Kabe mu Western eyo n'awalala. Mwe Museveni kyasinga okukumira eggwanga lino. Yali kumira nnyo mu butamanya. Era ye tulu gy'abadde akozesa. Kuva edda nedda. Tetwabuuse kati. Anti njaga ogende mu Western. Embeera eriyo. Bw'omala otuukayo. Otyo. Olaba abantu abaliyo mu butamanya. N'embeera gye babayisaamu. Gwe genda mu Western yokka. Olabe va mu bibugabuga. Genda mu byali eyo. Olaba omuntu aswana kwesalirawo mu kulonda. Nti Lwamena Mabright yalagidde era wano teri kuba ngenda kubuulira. Kanko ekyokulabirako. Bw'otunuulira polling station ezimu mu Western. Twali tulaba polling station zabadde 582. Eyo. Polling station 582. Otyo. Ba registered voters bonna abaaliko. Oba weebali oba tebaliiwo. Naye baagamba nti eno erina 3, eno erina 308, eno erina 5, eno erina 2, eno erina mmeka. Be baregistaringa nkufuna mu 226 ne bayongerako mu 221. Abo bennyini aba 221. Bonna abali mu register bonna baalonze. Mama tebafa. Tekuli yafa. Tekuli yavaayo. Polling station 582. Tekuli yafa. Tekuli yafa. Tekuli yavaayo najja Kampala. Tekuli yagenda Bweru. Mu polling station 582 tekuli yatambula. Bonna bakyali mu kifo kyekimu. Tekuli yakyusa location. Otyo. Nti oba yava Embalala kati abeera Kampala. Nambe muntu ekisoboka. Mulimu ekintu ekitasoboka. Tekuli yalonze Kalulu Kafu. Tekuli bataalonze. Tekuli yalonze Kyagulanyi. Tekuli yalonze Mugisha Muntu. N'ataalonze. Kati polling station azabadde 382. Polling station 382 nga ziri mu Western. Zonna zaalonze. Nga ne bawandiika baalonze. Ne bawandiika baalonze. Tekuli yafa. Era okwo tekuli yafa. Tekuli yasenguka. Tekuli yalonze Kalulu Kafu. Tekuli yagenda ku kyeyo. Tekuli yagenda ku kyeyo. Tekuli yalonze principal. Era tekuli yalwadde. Bonna baabadde balamu bulungi. Nga balonda omuntu omu. Era bonna baalonze Mwami Museveni. Era polisi nga baga nti erimu 4, erimu 3, erimu 2, erimu mmeka. Kulonda mu Uganda tulina district mmeka? Ye baatugambye mmeka? Ziringa 15. Okimanyi mu Uganda district eziwangula okulonda ziba 18 zokka. Ku 10.
wetaaga district ya 10 ago 2 ngokulonda kwa Uganda okuwangudde ezimu kuzozo eziriwa Kampala Wakiso otyo Mukono nkufuna Mpigi otyo Mpigi Jinja Iganga otyo unza nokulagaze wetaagako zoba kushuwa nuka Kasese Kasese Mbalala Busia otyo Arua nkufuna district wetaaga okuwangula Mwai Museveni ziri mu 2 kyokka ate ennyingi ku zo ennyingi ku zo kwabiriza enkugambye ze weetaaga 15 ziri wano ate zonna Kyagulanyi eziwangula nkufuna kubanga Mukono ogyetaaga Buyiko ogyetaaga weetaaga Jinja weetaaga Kayunga okiwulira weetaaga Kampala weetaaga Wakiso weetaaga Butambala Gomba okiwulira Butambala ogyetaagira ddala Butambala mweri beeyina abalonzi weetaaga Mpigi weetaaga Masaka ogende paka Mbalala okiwulira weetaaga Kalungu abantu bawo bonna balonzi weetaaga Kalungu weetaaga Masaka okiwulira kakati ezo zonna Lwengo oba ogyetaaga otyo esinga bungi district ezo zonna Mwai Kyagulanyi eziwangula byakyukiddewa kakati lwaki nkugamba nti ze weetaaga bw'otunuulira nga Makindye constituency emu eya Zahala otyo egatta district za Western 4 abalonzi emu wetu eye Makindye ngambye Makindye West constituency emu eya Zahala gyayawangula ekubisa mu Zairi jjukira sigambe Makindye enamba division kale otwala division tetuga abalonzi abali Makindye division mu butuufu bwabo ogatta Kiruhura n'ogatta Kajo n'ogatta Ibanda n'ogatta Buhweju ogattawo district nga mpitirivu kitegeeza wewangula Makindye oba oli omusengudde kati mu buli ngeri ng'owangudde Makindye otyo bw'otunuulira Kawempe division n'ojjako sekita amu nti eya Nalukoola obululu obubeera awo eri bukola district nga mmeka ogenda omaliriza ng'ofunye eri ng'ogenze mu 8 era omuntu akulimbanga nti ono bamulonda nnyo eri wano tebamulonda kati awangula kuba eno percentage ogatta percentage y'omuntu erabikira mu kibuga kuba bangi era naawe mu Sudaani tubabuuza ebiseera ebisinga obungi towayo mu Sudaani ogamba nti simanyi abayimba simanyi bakola bwe bati oli takulimbanga nti ono w'amaanyi eri wano si w'amaanyi naaba nga w'amaanyi teri muyimbi gwe bagamba nti oyo muyimbi asinga okuyimba n'obuuza wambuwe Kabaale abawaye Kampala ne bagamba oyo muddusi asinga okudduka mu Uganda n'obuuza nti abeera Soroti era banzikulu bakiprotiki bakitegeyi obasanga wano nkufuna eri baba bazaaliwe naye nga baavaayo kati buli ekisinga mu ggwanga kibeera mu capital city ate nga zonna twazikukuuma naddala amawanga gano agatalina demokrasiya aga Afirika kubanga bwe gaba amawanga gagali agayina kye tuyita gali gayina federal system zikola zitya federal system kati wano olaba omuntu yenna ng'ali Hoima oba ng'ali Mbalala oba ng'aliwa omulabufu ne investment zonna z'alina okola zikola Kampala era n'amayumba azimbako e Kampala kati mu nsi ezirina federal system mu nkola yaazo Mbalala eba yeemala ne Hoima nga yeemala Arua nga yeemala nga n'omugagga wa Arua talina kyayagaza Kampala era ne resources eziri mu Arua ziba zibamala bulungi okubeezawo ekibuga kyabwe kati kamala okubuulira ekyokulabirako nti omuntu abeera California yeeyagalirayo n'ali e Massachusetts yeeyagalirayo o Massachusetts talina kyayagala Washington
Kuberi gyali emirembe gyayo gimala. Kino kyonna kyebalina balina ono akiina. Kituufu. Just oli ebeera administration center Washington nga neno gyekiri. Buli kimu weekiri wano. Kyeyalifunye eri. Obweganya nti mwami Museveni kye yakuuma okukumira abantu bano mu butamanya yagaana obbawa kubanga kwana ekisobola otukulaakulanya enkola eri emu. Eriwa? Decentralization yegaanye. Mu Kampala ne Uganda. Mu Uganda yonna. Otyo? Nti kati enkola esobola okulaakulanya Uganda n'abantu ne bategerera ku peesa emu ya federal. Etaliiwo mu Uganda. Etaliiwo. Bw'olaba federal system we yali badde ekola nti bannansi bannakitundu beteekateekera bajeti y'ekitundu kyabwe. Nkufuna. Era ne balonda abakulembeze b'ekitundu kyabwe. Era ne beekolera ku kitundu kyabwe. Nkufuna. Simanyi bye nnakunyonyola n'abitegeera naye simanyi. Kambi kunyonyola empola mpola obitegeere. Oto? Nti olwaleero wamulonda omukulembeze wammwe ne mugamba nti twalonze Zahala. Era Zahala n'obukulembeze bwonna bw'amakindi bugenda tuteekateekera okukola enguudo ennungi kale tuvemu n'ebikubo by'ettaka ku kalenda nawala wonna. Nkufuna. Kati senga mulonda Zahala ye n'atakola. Kyo tekyafekitinga b'e Masaka nti Zahala yateesezza bubi obutakola nguudo ze. Kati n'olw'ensonga e Masaka naffe tunyigirizibwa. Ab'e Masaka oba ekiteeso kyaleeta oba ssente ezaayita Zahala bw'aziya ifekitiyo tekwata ab'e Masaka. Eby'e Masaka bye bisigala bitambula naye wano omuntu omu ateeseza eggwanga ifekiti n'ekwata eggwanga lyonna. Owakapiripiiti ateesezza ffenna ne tunyigirizibwa. Nti muzimba eddwaliro nga lya ggwanga. Naye eddwaliro ne ligendako triliyoni emu n'obuwumbi 3 1.3 triliyoni bwe buwumbi 100 mu meka mu 3. Naye obuwumbi 100 mu 3 bw'otunuulira eddwaliro ekizimbe ng'ekyamapeera nga kyazimbibwa miliyoni za $25 ku 3. Bw'ozikyusa n'ozizza wano buba obuwumbi nga 100 mu 5 nkufuna ku 120 ezazimba ekizimbe ky'amapeera. Kitegeeza obuwumbi 100 bwe buzimba ekizimbe ky'amapeera kuba baatu accountability eyo nga kimaze okugwaluka ekijjeeko engalo. Ne bagamba nti kino ekizimbe kyonna nga bwe mukiraba miliyoni 3 eza $, bwe buwumbi nga 100 mu 10 ku 120. Otyo? Bw'oddira ssente ezo ne bagamba nti ekizimbe ky'amapeera kiba kizimbibwa obuwumbi 10 mu 5. Kitegeeza nti obuwumbi 105 busobola oyimirizawo wali buzimba ebizimbe by'amapeera 10 erubowa wali. Kati eddwaliro liri lyolaba ery'erubowa lirimu ebizimbe by'amapeera 12. Ekitannagwa nambeemu eryo limu eryo lyolaba byali baddemu ebizimbe by'amapeera ekizimbe ekiringana amapeera 12 nga bye biri awo erubowa wali. Kati njagala olaba obubbi obuli mu ggwanga nti n'ekizimbe ekimu kyazimba otyo ababbi ebirala 8 okubawa ekimu. Katukuba engano ne tusanyuka mbu ekimu ng'era bw'olaba nti kati wogenda ku Mr. Google n'ogogolinga bakugamba nti oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Era Mr. Google waba akuddamu ansa agamba era kyewuunyisa akateekako akakwewuunya kyewuunyisa nti oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna luli mu Uganda Ntebe Express Highway lwayitako mazzi. Naye ekikwewuunyisa ku luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna abasajja bakola enguudo nga zisomoka nnyanja. Abasajja bakola enguudo nga bayawuluzaamu zi Rift Valleys okuyisaamu enguudo ezo. Ne baluyisa makkati mu kibuga naye nga luli waggulu. Abasajja bakola enguudo nga ziyina entindo eziyita mu bbanga wansi nga w'olengerayo. Naye oluguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna Ntebe Express Highway kati ngenda kubuulira ate ekyewuunyisa. Kiriwa? Bw'omalanga dolaba ebbeeyi yaalwo genda onoonye olusinga obulungi mu nsi yonna. Nakalera enguudo 300 mu ago nga teruliimu kati simanyi kifo kye lukwata mu nnungi. Olusinga ebbeeyi mu nsi yonna teruli mu nguudo zisinga bulungi.
nakabere engudwe bisatu mwameka mwata mu bibiri nga temulimu olusinga ebbeeyi wano bali kwadde olusinga ebbeeyi kati ne ngamba ate zisinga obulungi lwalimu kitegeeza teri kilomita ezo ze baali bakoledde ebbeeyi eyo mu nsi yonna tezibangawo nambe mu oluguudo lwali badde lulina okusinga obulungi oba lweba ebbeeyi lwali badde ku nnungi 5 wakiri ezisooka waba toli ku kisooka wano mu 5 lwali baddemu ekituufu era waliko top 10 enguudo ezisinga obulungi wali lulabyemu wali baddemu kati Uganda gye tukola ki gye tulimu nti ne bakuwa oluguudo tukkiriza tujja dusasulira lwa mugaso era lutugasa ofuna naye bakuwa lumu nga lututendala 3 ezalikoleddwa ezifaanana bwe zityo nkutegeera okitegedde kyegamba kati waliwo omuntu olaba Uganda eno ekizibu kye tuyina ekisinga obukulu ennyo mu ggwanga Uganda ekisooka bagiyita paalamenti esooka eveewo era nze oba pulezidenti ne webungwira bugwizi tubukuwaddemu omwezi nze neefuga Uganda emyezi 6 otandikira ku ki okujjawo nga naakatuula bwe nti naakalayizibwa bwe nti ku bukulembeze tubadde tulina paalamenti lwaki nambe eyo nsooka n'enjijjawo paalamenti ya Uganda kubanga kyekintu ekikozesebwa abanyaguluzi okunyagulula eggwanga lino mu ngeri y'amateeka n'okunyigiriza bannansi kozi yakulaga akubbira mu mateeka bakola ne self trade yalina amateeka ng'abaddu babatwala babasuubulira mu mateeka ekituufu ekintu ekirwa ey'amateeka nga bakunyigiririza mu tteeka kubeera n'abaddu baali mu mateeka baali mu mateeka naye ng'ate babonyawo era amateeka go mu nkola y'amateeka amabi tukola amateeka nga gagasa ffe ate ne tubeeramu nekibayita untouchables mu mateeka tetukwatibwako kyobola Kyagulanyi akoledde mateeka amabi naye n'afugira mwami Museveni mateeka amabi nti abaakola amateeka n'abagakuuma nekibawaliriza n'okugamenyanga gye baakola nga balowooza ganaanyigiriza ffe ate ne gabanyigiriza oboga teekawo okulonda n'ogamba nti muyimirire mita 2 ng'ovudde okulonda abaagala okutunulya akalunga bwe kanaakola ki wekanatambula olwaleero n'ogaa temuyimirirawo n'omubuuza mu tteeka ki nti tewali nze bwe ndabye mudde waka ate nga guwa complaininga nti uli babba akaluluko gwe ki ekigaana okubiriza ababo nti mu Sudaani mujje mukuume akalulu kange waba tewali lwaki ogamba nga tolina kyogenda kubba nti mudde waka oba gw'ogamba kamazima na bwe nakola sitowa yange neeteekako manager ababbi ne bajja ne banziba bwe banziba nendeeta abasecurity manager agamba abasecurity baveewo tebakuuma tebajja kubeerawo balina mugaso ani abayabba manager mu buli ngeri manager yabayabba kakati ebintu ebisinga obungi bwe tuba tubikola tuteekemu enkola lwakuba abantu bakola nnyo omanyi gavumenti ya Mwami Museveni nze njikirizaako ekintu kimu esobola okukuwa obuyinza esobola okuwa amaanyi naye tesobola kukuwa buyinza kiwulira amaanyi n'oba nago osobola okuba n'amaanyi naye nga tolina buyinza ate amaanyi ekwazikako maazike ng'aliwa gwe kitegeeza Uganda wakagijja mu muzeeyi mwenkulidde namba emusebe ndi wawali ku Lubaga Road kakati Brian White wamulabako ojjukira omuntu gwe yatomera ng'akyama ewuwe n'ava ewuwe omanyi nti omusango gwo tegwatambula ekituufu era nga bagamba Brian White akwatibwako ajja kukwatibwako Mwami Sipapa yapakinganga ne mu kkubo ne bagamba ekkubo nga balisibye nti Mwami Sipapa waali nga alina n'aba SFC bano abasirikale benjogerako ba ku ma Fountain of Honor waggulu lyejje erisinga okuba ettendeke mu ggwanga kituufu nga yabayina Sipapa asazeeko ekkubo akyanyumyamu awo ne bagamba Sipapa ali awo akyekyanga kyangamu akagaana gaba ku ssente kyekimuyimirizaawo nga n'owa poliisi kaaba DPC alengera obulengezi n'agamba Mr. Sipapa nkulamusizza kwe kwazika kumaanyi naye tebasobola kukuwa buyinza obuyinza babwesigaliza era ebano n'amaanyi gaabwe bwanti tewalaba ku kitatta bangamba yali w'amaanyi
ng'ayogera ensi n'ewuluguma. Yajjanga ku poliisi buli musirikale n'amenya office w'atuula. Kitata asobole omusangamu. Kigemanyi ge yali alina. Kitata. Kayihura abayogera n'amugamba gwe beera tobitegeereza bulu yeetaleeta akazindaalo. Kayihura ebiseera byose yali akwira poliisi. Kati nga waliwo omusajja gwe bayita ba Nixon abo agasirwe. Waliwo Kiwana. Ng'alina n'akamotoka kaali kaddudu nga twakakozaako erinnya yali abeera wali mu Ndeeba Kayanja. Akamotoka ako twali twakakazaako erinnya e Kampala mpaawo atali kaaba. Ngako kasaka je oba owomu. Mpaawo atali kaaba ogirabyeko? Mbuya akayitawo wano. Eyo. Wembule weebeereddewo. Mu biseera bya Wembule. Bano bakoze mu Wembule, VCCU, RRU, mpaka weetuse mu Flying Squad. Nga bali mu system batambuliramu bali. Ne batandika okubba abantu nga tebababba mateeka. Batya. Kyenkulaga muno ekintu ekibi kibaako amateeka. Wembule baagikola kukwata babbi. Mwami Kayanja kye yakola naddira ababbi n'abafuula ate abakozi b'emirimu. Ate abo bagenda kukwata ki? Okunyonyola amangu n'abafuula abasirikale. Okitegeera? Kakati ababbi baaziganga nti muzeeyi ono atunze ettaka lye e Masaka. Ayinamu akawumbi mu nnyumba. Ayinawo miliyoni ze 10. Otyo? Ne bajja ne bakukwata. Ate bwe bakukwata bamusudaanya amawulire ne bakubirawo. Bagagamba katya? Omubbi abadde atugomya Makindi najja Nankumbi akwatibbwa. Ekikumi kyo mu nnyumba kiri tebakyogerako? Bagendanga okujja. Gwe ndowooza Wembule tewagirabako. Nga ffenna twekanga bwekanzi bulijjo ne muzeeyi mubbi. Ne neyibawo. Kati bakujjamu nga n'agamba toli mubbi tasobola kwogera awo bamugattako. Nono tugenze naye. Gwe kasita oyogera omusajja oyo si mubbi tubeera naye. Kati bwe bakutulugunya. Sente wadde wazitunze mu ttaka ne bazikujjako. Bazitwalira mu kakodo kagamba ono abadde mubbi. Omanyi bayita Bayibuli. Baga nti oyo bamukubye Bayibuli. Oyo bayita Bayibuli. Walabeko engalo zino. Ne baziteeka obuti muno. Ne babugatta bwe bati. Kati ne bakuba. Babuzannyako ku ssomero. Mutegedde. Babukuteekamu obuti bwe buti ne bubeeramu muli. Kati ne bakuba nga buli nnyongo wano olina okuba nga olumu. Kakati bw'otunuulira ebintu ebyo nga bye baabikolanga. Otyo? Weewaawo mwabangamu ababbi be baakwatanga. N'ennamba yali ekwegisinza gijjako. Naye ate baakozesanga ekitongole ekyo okubba abantu. Nga bakwata omuntu ate bamala okukwata ffenna tusigala tutidde. Kakati nga bakubbako ssente zo gwe zotunze mu ttaka. Nkufuna miliyoni 10 ng'ozikwata ng'ozibawa. Nga bakubba musasi nga bakutta. Amawulire ng'enkeera gagamba nti omubbi abadde atugomya najja Nankumbi Makindi attiddwa. Buli omu ne tubabuuza lugamba ne musajja ng'abadde muntu mulamu bulijjo nambeemu mubbi. Kozi gwe nambeemu gwe bakubya amasasi gwe obadde olina okulookera mu banne emiliyoni zange 10 bazibbye. Ale gwe basse. Gwe basse. Kitegeeza teri agenda zirondoola. Naye twalajana. Mpaka olunaku we lwatuuka lwakya lumu. Otyo? Kiwana oyo natta omuyima bwe bamanya nti babattira bwereere ku olwo. Ne bamukabba. Kitegeeza senga teyali muyima. Kyenkugambye nti oli awulira linnya n'agamba gwe kimanyi Wembule yakola mu Buganda mukka. Yali mu Buganda. Okimanyi gy'ati ekola mu Buganda mukka. Omanyi nti Ssemwayi ekola mu Buganda bukka. Genda olaba abaana Ssemwayi beekwata. Kakooza. Genda olaba abaana gy'ati beekwata. Wembule Flying Squad n'ebirala genda olaba abaana be bakwata. Wano. Mu Buganda. Era ebitongole byonna baabiteekawo kunyigiriza region egyo. Mwana wa Nakalema. Gw'ogenda olubuuza aba Flying Squad abakola embalala. Mubane mwali mukutteyoko. Era senga bwe kitebe kyali kikola. Senga oli ekitebe kimu kibaga nti kino ekitebe kyayo ekikulu kiri mu Western. Kiri wano. Kiri wano. Okitegedde? Kampala. Otegedde kyegamba? Senga oli kituga nti ekitebe kye kino ekintu ekikulu kiri mbalala. Nti ebibuga biri bye mbadde nkugamba. Federal system weekolamu. Ebintu ebyo byonna bye tuyina wano n'ekibuga ekirala kibeera nabyo. Mbwe Kampala wabayo safe house. Ne Wakitula waliyo safe house. Mbalala waliyo Masaka, Mpigi. Era n'emisango givunaanibwa kusinziira mu state mw'oli.
tewaba nsonga lwaki oguddiza ejjinja ne bakuzza e Kampala kuba ebiri eri bye biri nene. Kakati ebyo ebintu tulina bikola mu ggwanga wano eggwanga okutereera kubona tuzematema effects ezabadde mu kalulu biki ebyandikoleddwa biriwa tuyina era nze mpulira nnyo mwami Mpuuga ng'akibuukira naye njagala omanyi nti abuukira kibuukire oyo Mpuuga yagambye ne banne bali nabagaa bannaye tuli baawamu anti kamalokoboolera omulamuzi bamuyitanga Jaaji Katubeebe wamuwulirako namuwulirako mu 2016 Jaaji Katubeebe yawa ensala ye n'agamba nti before next election bino byali ya 2016 n'agamba there should be a reform naye omanye kyazituukako mwami Museveni yabigoba ng'awa nsonga ki electoral reforms olowooza ziyamba ani zaali zituyamba ziyamba bannansi abalonda zinyigiriza ani abaali waggulu mu buyinza kuba kati yalina obuyinza bwonna zimutoolako obuyinza okiwulira mu electoral reforms zino mwe twali tulina okulondera akulira ebyokulonda mu electoral reforms zino zitwali tulina okukendeeza ku buyinza bwa pulezidenti ontegedde bulungi kakati ekyo kyali kirina okukolebwa naye mwami Museveni n'abikola ki n'abigoba bw'otunuulira Mpuuga baamuwa liivu akole research mu 2021 akole research ku electoral reforms zino yamukola baali bagiyita private members bill ne gyetya mukola research we bwe yamala okukola research n'akwata research gwakoze fayiro n'agiwa sipiika ne kiraaka era mu kulwanita Amongo n'abituulira tebabireeta ku fulo reform zino Mpuuga z'owulira agamba mbuuza ne bagamba reform za Jaaji Katubeebe ye yazoogerako politics simwangu nambe era ye yagamba mu 2016 nti nga tetunatuuka kulonda kuddako tulina okufunayo electoral reforms tulina okukolayo amateeka amalala tulina okujungulula amateeka tulina okukolawo amateeka amakambwe agategeeza okulonda okutuufu ne bagamba mukulu kyova olaba mwami Katubeebe bwe yatunuulira Mpuuga nga bamulonze obwaliida nga ze ne mu kibiina kya NUP ye yagambira nagamba oyo yali yamutesitingako dda ng'alina n'obugogo bwe yamutika teyagukola nkutegedde ye yasooka omuwakanyanga ensi yonna tennamuwakanyanga yaffe tumukiririzaamu n'agamba naye oyo kibulamu fe nga tugamba oyo waffe kakati ebyo ne bibaawo naye bw'otunuulira ne Mmawu yateesako ku electoral reforms ezo era kyekyeja yeesibako era ne bigaana okukola tebaabiyisaawo ebyo by'abasalira yanga balaba bigenda kubanyigiriza kubanga paalamenti ya Uganda kyegambire nti ekikoli mu Uganda kyeyina kati eteesa ku lwa muntu omu ayagala ki tekyateesa kuba ate kati gwe olaba nga sipiika afuse MC ku mikolo egy'okunoonya akalulu bwenkanya ki bw'aba agenda obba mu paalamenti awaba tewali awolabirawo mbu tewali nti tusuubire katini nnyo mu paalamenti okuleka bannansi bonna nga beekwatidde wamu okugamba nti ekimala yesaawa tulina okwogerako ekimala kimala Geoffrey tayali maziga agamba mukulu Kasolo Katonda weeno
byalagidde nagenza ate okuddamu awulira ng'ate babiyingizaamu ne Haji Haruna mu biru nga nambemu ebintu bino yabinoonyerezaako bulungi ki ekigenda mu maaso awo nze amanya gali asatu nawulidde statement ya mwami Lutaaya agamba atya yagambye we nalabye Kasolo ng'atuuse otyo Kasolo yazze Haji Haruna mu biru Kasolo yakoze atya Kasolo yazze ne Haji Haruna mu biru tugende mu maaso Geoffrey Lutaaya yabadde agezaako okutangaaza butya Kasolo we yatuukidde era yazze atya jjukira wabadde ababadde ku Ttale Center ababadde balaba Kasolo era engeri gye yakoze eki gye yatuuseemu fena tukimanyi nti Haruna mukwano gwa Kasolo ekituufu okiwulira oba amanya gabagatta oba ki wikizoke yabadde agezaako kutangaaza engeri Kasolo gye yazzeemu ne Haji Haruna mu biru era Geoffrey Lutaaya tannayogerako tannakyogera nako nti Haruna mu biru alina kye yamukoze Geoffrey Lutaaya tannayogera wabula nnyonnyola nti Jingu yazze ne Muzeeyi naye Muzeeyi yakoze kino naye we baatuukidde wano bazze naani ne Jingu era tewali buyinza Geoffrey Lutaaya bw'ayogerako ng'ateekamu Haruna statement zena ziwulidde bulungi okitegedde nkufuna saawulirako era saakiwuliddeko ng'ateekamu ani Haruna ate lwaki bamupiiningamu nnyo bannamawulire bano balaba babayita mpulidda kamenye era mwagala nnyo akantu kyova olaba olina okubeera omugezi ennyo ng'oli mu mawulire olina okulowooza kyenkana 90% n'ofulumya 25 nti bwe baawulidde olw'okuba oli yakonyeemu kye bayita Haruna ne badduka ewa Haruna tuwe interview eyo interview Haruna gye yakoze yabadde akola nsobi atya yadde talina kyakakasa wadde kyapuluvinga ate yagala obbakakasa mbu ebintu oli byayogera saabibaddemu kubanga naye yabadde report yabadde statement naye nga eraga nti nga tunajja wano ku Climax tuli basatu nze gwe kati bano bazze kati that reported speech eyo gye yabadde akola yabadde eraga butya ki ekyakoze eki ekyabaddewo naye nga talaga nti Haruna alina kye yakoze Lutaaya tannakondemingako Haruna nti yamubya akalulu naye akulaga nti Alien Skin we yatuukidde yazze ne mu Sudan mu Sudan awo taba talina musango era Alien nankuba oluyi kati Alien omusango gudda kwani si ku Sudan ndi mulonyere mu Sudan oyo yabaddewo biba tebikola kubanga kyova olaba njagala otunuulire embeera yali mu Fangoni abantu bakwatanga muntu omu era kyova olaba abamu bakyali mu kkomera ani yakuba Bugundi yoyo mu mutuwe wadde muli gganga niwe abaawe yakuba naye gwe kola ekikolobero ng'okigenderera kakati kyekino kye bagamba poliisi era nze omuntu akola omusango kugenda vunaana ye kinoomu interview ya Haruna yakoze ensobi okukola atya tewabaddewo bwetaavu bwa interview ye kati yabadde annyonnyola ki annyonnyola kye bamuteekako abantu anti kyengezaako okulaga kyekino era kati kino njagala okiwuliriza kiriwa waliwo tayimu wolabira abantu ng'ali mu bulumi olowooza akalulu kateekebwamu ssente mmeka nambe mubateekamu nnyingi okunoonya akalulu mu constituency oza kigendamu ssente mmeka nnyingi ddala nyinza obutazoogera naye nnyingi kakati woba wali okozeko ku bizinensi oyinza okulaba omuntu ng'akuyiseeko n'atangulaako nga tonaagigule wa neiba engatta eyo nenyinza n'ogaa teyalibadde mu Sudaani kugula ngatto eri ng'ate nange ezitunda olaba owulira bubi ng'otunda ngatto ng'oli taguze kaguze wa neiba naye ate bw'otuuka mu kyakalulu oyina n'omuntu gw'otasuubira kuvaamu bigambo singa wabeerawo embeera ekunyigiriza kuba kino kya wakati wa bulamu na kufa n'ogamba kino sijja kikola ki sijja kigendamu kankireke kusa ku kika ky'omuntu oyo naddala nga mubadde wamu
akabanga nkufuna kitegeera kati tuwabeerawo no need of interview era abagimukozeseza bamukozeseza nsobi tewabaddewo tewali Aruna kyeyabadde approving kuba statement yabadde akakasa kuba statement ya Lutaya yo yabadde emujjamu era tandagako nti Aruna yankoze kino ye yabadde ku kimu Kasolo kyokka ate osanga wano mu Aruna kyapprovinga ayinza okwogereramu ebigambo olumu ebiyinza okuluma Lutaya ne bagamba ye Aruna lwaki ayogedde ekyo munne okiwulira kubanga Aruna ne baba baali bakolagana ne Lutaya ne baba tebakolagana ensi ye balabanga abaali badde abawamu otegeera twegendereza ebintu ebimu era tugamba yiye naye language etegeerewa abagezi bokka nti gundi oyo kebamwogeddeko n'asirika tumwesonyiwe nako kika kyakuddamu ekyo omuntu asinga okikozesa Bobi Wine asirikirira nnyo abantu n'oli n'amulumbira emyaka n'atamuwa wadde amatu nga tali mwanukula ako kabonero nako kakwogera naye akategeerebwa abantu abagezi bokka be bategeera ne bagamba gundi oyo kaasirise era olumu kiwabudde just kabakadde mu myezi mitono omwaka omusajja ono bane ate yali musiru nnyo gundi naye gundi n'amusiriikirira kati okusirika nayo tuuzi naye ekozesebwa abantu bagezi bokka kyewabaddewo nsonga lwaki Aruna akola interview era kyobola ebiseera ebisinga obungi bagamba nti mu Busiraamu bw'oba onyiize nnyo wewala okwogera ennyo oba okusalawo ne mu kusanyuka ennyo bwe kityo kakkana osalewo oba oyogere kuba Obusiraamu kye kimu ku bintu ebikubiriza abantu okukolaakola amalaama ago mu bulamu bwaffe oba ga kasoweza 18 ng'otandika okuteekawo eddaame bw'okyusa kyusa bw'oyongerako omwana n'oyongeramu eddaame bw'okola ota n'okyusa kakati tonyiiga n'owakandiwandiike gundi muzaalo kusono tansikira omwana gwe kyonkoze kati mundame nkugjeemu osirika busirisi era newoba osalawo okola okusalawo kigambibwa nti olowooze nnyo mu tayimu ey'okukakana mu bumpipi namba emu interview za Aruna nti Aruna lwaki Lutaya ali mu bulumi afiirwa ssente nnyingi ku tayimu eno mu interview z'okola ziyinza okutulawo bwa sseruganda bwammwe newankubadde si gy'olya nti Lutaya si yakuliisa naye waliwo ekinene ekibagatta owaaye kyetwandirabye ffe bannansi nga tugamba ekyaligudde ku Lutaya osanga n'Aruna yali situkiddemu kati ate interview zino zongera Lutaya ebbwa ku mutima ekyo kyenkulaga nti awo woosirikira nti mu bulumi buno oyinza okukola ki nabadde njogerako n'omuntu omu munywanyi wa Lutaya naye nga ayina obulumi obuyitirivu ku kugwa kwa Lutaya nina nange gwe nasanze awo ng'alumiddwa nnyo okiwulira ng'ayina obulumi obuyitirivu kugwa kwa Lutaya naba naye bannange naye nga munywanyi we okiwulira naye ate ataddemu wadde 10 naye ng'ayina obulumi obuyitirivu kugwa kwa Lutaya kati ate oli yataddemu kiba kitya yabadde nno n'obulumi obwaddala era ng'agamba naye bannange kati banywanyi bange mu paalamenti babajjeeyo mu butuufu yabadde n'obulumi nkufuna naye otwadde twogera awo n'agamba mwana namukubiddeko n'essimu omulundi gumu sazze mumukubira omanyize bwe nfuna ekizibu nga kinyize nnyo saagala kunjogerako wadde okunsaasirasaasira n'agamba ekyo nange nkitwala n'embalala nti olumu wekibeera aga sijja mukubira kansoke muleke naye nga yabadde n'obulumi obwaddala just ono mukwano gwe ng'obulumi obwaddala bukola ki weebuli buliwo nti kanko ekyokulabirako waliwo ebyatuukawo edda Eagles ng'eyabulukuka naye olaba waliwo abamu abatakola interview waddeemu kituufu bwe yali eyabulukuka
kubanga balina ebyali bibagatta ebyali ebinene ebingi ate byotasobola omanye omuntu asirise teyejjusa kituufu okwejjusa kukola nnyo ku bintu bye twogedde asirise teyejjusa era n'entegeregana bw'etuukawo tegana naye wayogera kino atwanyiga mu kituufu nali sikubuuza naye nasirika kati tubiveeko banaddiini bagenze wa principal bagenda bakyale ewaka basanzeyo first lady abo Yesu be bamu ababadde mu kusabira Mzee Museveni ebeebo babadde bazikola kingate oba kugatta be babamu kubasaba n'emmotoka abaali abanyembe n'emmotoka alingana kubuulira omanye ne ku mulembe gwa Yesu waliwo bannaddiini baaliwo omanyi nti bannaddiini abo baatuulanga ne bagamba nti Yesu ye mukyamu ekituufu ate neyamulyamu olukwe yali bannaddiini abo baatuulanga ne basalawo nti ono ye muki ye mutuufu ye mukyamu bannaddiini abo tekitegeeza nti kye basalangawo kye kyabanga ekituufu ekyokusalawo kyabwe si kye kyabanga ekituufu naye baalinanga authority ekulembera mwe mulina mbawulira nnyo nga mugamba obukulembeze teri bukulembeze butava eri Katonda ekituufu omukulembeze alondebwa Katonda naye oyawula omukulembeze n'omufuzi si bye bimu byawukana byawukana nnyo naye omufuzi alondebwa bantu kati sooka weebuuze bw'omala otuula awo ewaka mu Uganda batukulembera batufuga katerekera bambu Katonda yasalawo awo omufuzi bantu be basalawo omukulembeze Katonda yasalawo kuba omukulembeze Katonda awa omukulembeze abantu mu bwetaavu bwabwe era ne munnamungana yaabwe entuufu n'omugaso gwabwe omugaso tegudda ku mukulembeze omugaso gudda mu bantu ekyobuuzibwa munnansi afuna omugaso mu Uganda bwe yandibadde oba wali gyagadde bwetambula kakati byebyo kakati olwaleero omufuzi alondebwa bantu era omufuzi asobola okubeerawo ng'aliwo mu bukyamu bw'okusobya Katonda nti olwaleero kikwasa ennaku bw'otegeka akalulu bwe naawe ng'oyagala wa MP naye nga wassa abaana n'oyagala bwaki era wayiseewo naye emirambo wagisse era emirambo bagiziika mu kitundu mwennyini mwokiikirira mwogenda okubeera mwe muli bamaama bataata obukulembeze obwo oba ofunye bufaanana butya ng'ogyeko abantu abasalawo okufiirwa abantu baabwe nga tebavunaana maami Museveni ne bagamba abantu bafudde naye nga tununula ggwanga gye balowooza nti naabeera lya mirembe ne bagamba ffe abeeruweero naki maami Museveni tumusonyiye era abantu tebalina tabbu kuba naffe tubadde part of kisinde kino mazima ddala kati kuno kulonda kikaaki nga buli constituency mulina okufaamu omuntu naye nga ansa gy'otuwa mwami Museveni avuganyizibwa oba omubaka wa NRM avuganyizibwa nabadde ntunuulira Honorable Lukango w'Enjeru badde ntunuulira TikTok oyo olwaleero ng'ataddeko omwana bamukubye era n'ateekako nti kino kye kitegeeza okuvuganywa movement emigga egiri serious enoyona nga wasazi kati bw'otunuulira abantu ab'akalungu nakaseke ebigambo ebyogerwa eyo naye nga baminisita babyogera ku baminisita nga n'abalumiriza ba movement bannaabwe ekituufu nabyo omukazi agamba nti sebo ffe tetujja kuddamu kulonda ab'ekalungu simanya ab'esembabule abaawa president wotayingira mu nsonga eno nga yembeera eriyo nga n'abogera ba movement baaligabe ba NUP ababadde ba NRM nga ba movement we as Ugandans tulina okutuula ne twebuuza kiki kye tufuna mu kalulu kano mu bukulembeze mu bufuzi buno we tulimu
Twagala ebintu bikolebwe mu mateeka. Kakati ate bw'obuuza kiki tufuna ng'osanga bano ab'emitwe engalabi nga baga nti nze bampadde miliyoni 2 nze bampadde 5. Ekyo si kyenjogerako. Kubanga abantu bameka balina omukisa okusinkana sale batono. Kale gw'ovuddeyo oguze emmotoka, gw'ovuddeyo oguze ettaka oba oguze enju, naye how many people abalina omukisa okusinkana sale batono. Ojja kwesanga bameka abalina omukisa okusinkana Mwami Museveni. Era namba era olabanda bentono. Kati nabo n'otutte wala byonna kuba kisa kya Mukama kyokka. Bannamyalo abantu balina omukisa bameka basinkana namyalo mu ofiisi ye batono. Lwakuba nti woba omutunuulira gwe mufuula wa bulijjo woba olina omukisa ogumutuukako. Naye kati oli omulala ayagala omutuukako. Abantu bali eri nga gamba ndisinkanako ku nnamba emu ng'akulengerera distance. Olumu n'akutya n'okutya. Nkufuna. Mulabye naye. Sina kyamugamba kamuleke. Oba n'aligenze ng'awulira omutima gwali agadde okubuuzaako. Tolina kifo mw'oli. Sina kifo mwendi. Ndi wa wansi nnyo. Sina nkuuma. Ate nze najja okumbuuzaako nsanyuka busanyu sijjula fukamira. Naye oli n'akutiisa amaaso. Kati ate bali abalina n'ababakuuma. Aba appointment omulaba. Aba appointment. Nti boddira eggwanga n'olifula nti alina okufunayo ku ssente, alina okuba obulungi n'okunyigiriza abalala, alina sooka kusisinkana. Kiba tekigatta. Twagala structures omuntu mwakolera ssente. Kituufu. Naye gavumenti yaddira eggwanga lino neri-privatizinga. That privatization okuddira nti ebintu ebyali badde eby'eggwanga n'ebikenderezaako ku ggwanga kati kamala okugereza. Okuzimba nakivoo si kibi. Naye gavumenti erina ssente ezizimbako amayumba ago. N'egawa bannansi ku bbeeyi entono. Kituufu. Kineegamba edduuka lya mitwalo 5. Okusinga omuntu wazimbako nagali abukadde 3. Okitegeera? Kutegeera. Kati abantu ne balaba nti omwala gwo gugenze oba amazzi gabanyigiriza naye kujju yaabwe kati okuprivatizinga ebintu oddira obugagga n'obufundikira mu nsawo y'omuntu omu bannansi n'obanyuunyunta n'obaliisa akakanja. Kutegeera. Nti oba ne mu ggwanga ng'olina kye tuyita convention center nga bw'olaba Munyonyo. Naye ya muntu sudiiru. Kyokka ate gavumenti eteekayo ssente nti erinayo emigabo. Lwaki tebaakolanga kintu nga kyabwe? Tubisomeseza nnyo abantu naye ekisingaza okunnuma. We teach them. N'osanga nabaddeko nze n'omuntu omu. Ne mugamba olaba nga UCB bwe yagenda n'ambuuza ekibuuzo teyandikulaakulanye. Kyekibuuzo kye yambuuzira kati mwagala bitundu bikulaakulane. Ne mutunuulira. Twagala bikulaakulane naye ne mutunuulira ne mugamba mwafuna ekizibu kimu. Temukola bintu mbutuufu bwabyo newankubadde mwali badde mumanye ekituufu. N'ambuuza lwaki. Ne mugamba UCB yalina branches mu ggwanga lyonna. Nga eziri mu 50 n'okusoba. UCB. Ngufuna. Nga headquarter yayo yeeyo. Eyagizimbawo yali gavumenti. Era negamba eno banka y'abalimi. Ntegeera. Boddira yazimba n'agaba banka y'abalimi so yazimba kizimbe kye. Ekituufu. Naye yali gavumenti ya biseera ebyo. Gwe bw'ojja n'ogamba waliwo agiguze tugiguza Sulaiman Kiggundu ate Sulaiman Kiggundu simanye ekyuse ate kati gundi agiguze okakana nti ate yagitwala simanyi sale simanyi ali byonna weebitungera obuwulira. Okiwulira? Nkufuna. Nti otuuka tayimu n'ogamba nti kati kino kyavaayo kitya okudda eno. Olwaliro nayitiri weebaawo kiba libakolero lya gavumenti. Nkufuna. Era nga tukakata nti twalibadde tusanyuka nnyo nga twambadde n'engoye ezikolebwa mu nayitiiru nga tugamba luno olwaffe lwa jjinja lwa waka wano nga ze tugula n'ebbeeyi mu cotton super. Olwaliro nayitiiru weddaabirizibwa biliyoni ezagiddabiriza okugula ekyuma ekyali kibulamu mbu biliyoni 5 n'okusoba ne bazigitunda 32 ng'ekyuma twakakikula emyezi 4. Oba tewali kakodyo.
kyokka Night nesigala ng'ekola naye nga tekola in favor of bannayuganda nga waliwo kinnoomu nese kinnoomu yafunamu yensonga lwaki wempulira bano abavubuka abo benda babagamba mbu Uganda tukulaakulanye ne bagenda ekapeka ne bakwata amakolero ago mbwe olaba kati kino ekiriyo gali makolero ga muntu gaali badde ga ggwanga agaali badde ag'eggwanga ate nga sometimes they use resources z'eggwanga ogazimba nti eggwanga ne liba nga teririnawo kalembereza wabula buli kimu kiryejjako kati likuŋŋaanya omusolo mu bantu naye nga teririnawo nkola nti wakiri bannansi baali badde bafuna wano emirimu abaana abasomye bw'omanyi nti bwe mwasomera nga musoma ku Jinja City nga muga nti is industrial center kituufu naye okimanyi amakolero gonna agaali mu Jinja agasinga obungi gaali ga gavumenti kati gaani ga kinnoomu bannaddiini bano ekigendererwa kyabwe kyabadde kakati bannaddiini bw'otunuulira bannaddiini bano ababadde emagere si buli aleekaana kino kyawandiikibwa si buli abaleekaana kiri mu Bayibuli kigamba kitya si buli abaleekaana nti Mukama Mukama nti be balisikira mu bwakabaka bwa Katonda era yagamba mwegendereze nnyo otyo mu biseera eby'enkomerero nga binaatera okutuuka wajja kubawo bannabbi ab'obulimba nga babuulira kigambo kyange bakola ŋŋanze ddala otyo naye emitima gyabwe n'ebigendererwa byabwe nga si byaffe ebyo si bigambo bya Bayibuli biri mu Bayibuli bya Bayibuli otyo kakati ate Bayibuli y'emu ennyonnyola n'egamba nti obuguma tobuguma onnyogoga tonnyogoga otyo nange bwentyo bwe ndikusesema okuva mu kamwa kange Bayibuli eyo otunuulira abasumba bano nga tewakyaliwo omuntu agamba bambi kitaffe mu Katonda kazze sheeka agenzeeyo pasita kagenzeeyo kati tunaamanya embeera ezze mu nteeko abasumba bwe tuba tunuulira kati tubalabanga bambega abamu ku bantu abatayagala bannansi babeere bulungi kuba yenjiri gye babuulira mu makyaki tutandise okubeeraliikirira nti nabo kati tubeeraliikirira lyeggwanga we lituuse weebuuza zze kukola ki kubanga twabazuula nabo bafaanana bandya nabo olw'okuba bo balina we bayimiridde we baliira kaakati nabo bali ku protected agains tebakyawulira kigambo kya Mukama bakivaako dda era y'ensonga lwaki osanga asaba wawulira district kazi w'e Masaka oyo kweri yali badde district kazi ku bigambo byali bimuvaamu belashe ekyafaanana bw'atyo ayinza okuyimirira nannyonnyola naye ddala ng'olina n'eddiini mu mutima nga wagenda e Saudi n'osoma be baguggwa abatula mu mmotoka ne baga tuli mu jjana tebalina njawulo ne bakazimba si oyo yagamba mulekerawo kyokoza abasirikale bulungi nnyo si oyo yabadde eri yabadde naye ye nenninda aveeyo agambe naye abasirikale mulekerawo kyokoza bannansi mbakubira bwere ye yalaba bannansi ku kyokoza basirikale ekyabasirikale okuba bannansi yakiraba beebo kati yoyo yagenze ewa Kyagulanyi olw'okuba waliwo puresha Kyagulanyi aliwa waliwo ababanja abalinnya amadaala baagaleeta batadde ku nju bawalampye vidiyo twaziraba abakoze kibasazeeko amasannyalaze vidiyo zonna twaziraba buli kimu bakikoze n'aba batwalidde emmere okulya abakomawo ne bagamba wakiri baaliga emmere mugiteekaawo tugibatwalire ne muzeeyo emmere yammwe wakiri tubakuumire munda nga tebalya bafiireyo ekigendererwa ate kati kiba ki kuba olya nkuleetedde emmere nambemu oli olina nga giyiwaawo wakiri gamba giyiwaawo gamba mugiteeka wali tujja gibawa naye mugizzeeyo muzeeyo kitegeeza fe enjala mufe enjala kakati bwe babuulwa ekintu kyonna ekigenda ono godfather w'abano era otunulira abasumba ebigambo byali bafuluma abamu biriwa kwaliko yalina akalemberezo oba yaliisebwa dda yekka ebigambo ebyali bibafulumya ng'oyinza ogamba Kyagulanyi yeesimbye ku Yesu yeesimbye ku muntu ng'oyinza ogamba yeesimbye ku Yesu bano enjogera gye bali boogeramu oba mugaati
Kakati kino kyengenda okubuulira ojja kitegera wona abo yagadde wato kitegedde simanyi naye sikireeta mu mutima mubi abantu bano abamu nga bakola kyaki zino zaali kyaki bizinesi sikubulira bantu n'okuvaamu endala kwali butakkanya bw'abalala obukristaayo bwajja butya saategeera obukatuliki bwo bujja butya Roma okujja Uganda Roma etandikawo etya abayigirizwa abaali mu Middle East eno mu Isirairi mu Asia bajja batata kitebe bakikole mu Roma ate yali Roman Empire ate Peter omugoberezi omukulu owa Yesu okubanga ye papa yasooka ate nga abatta Yesu baali Baroma Baposiano Pilato yali mulamuzi w'Abaroma yakolanga mu Middle East okusinziira ku katabo ka Captain Isaac Elo Katafilas engeri gy'atematema abantu abo kati bw'otunuulira n'obigattagatta omanya bizinesi eri mu kyaki abasumba bano abamu bakimanyi nti babba bubbi bantu naddala amakyaki agamu bakimanyi nti babba bubbi bantu naye ababa bakalembereza nayo ambuleera babbe gavumenti kwe kubeera nga bali ku saidi yaayo olaba yazuula nti bano babbanye abantu ye yaziwera mu nsi ezimu n'azigoba teziriyo n'ateekawo n'emitendera nti mu Rwanda okukola kyaki y'abalokole olina yita mu kino olina ne busoma oba tolina tawaana kati abasumba bano abamu akalembereza ak'obubbi okubba bannansi kalina sigalawo nga mwali Museveni naye akimanyi babba naye bakimanyi nti senga tomuwagira ajja kugulako omusango kale nakalembereza ako nekasa ate mwali Museveni ye buli kintu akitesitingako okumanya babba batya era kyobola akugamba nti ewe kati alinayo Bishop Mulamba ejali naye omubuuza gye yabusomera agenda buyiganga bali ate bali babusomera wa niwe nabo babuuza gye babusomera nabo bayiga buyizi babi yali bagobye abadde alina obbaleka era yakoze bulungi obutawa kyakunywa wadde ekyokulya si mutima mubi kyekiraga nti toli welcome wano ke kamu ku bubonero wenkyale wannambe n'ensiibayo nekutunuulira butunuulizi ne tukuba kibooyo wadde ogwe wawayi bakuwe ku lwendo lw'amazzi kale kabonero akamu kalaga ndi wankuwadde munaayo ze naye toyaniriziddwa munnaaye ayi bajja kugamba munnanga abaganda twaniriza abaganda twaniriza tetuyagana kwaniriza era yabaniriza mu nyumba era twabaniriza kwe kubawerekeza bino ebigambo byebawadde olaba musiiba nga waliwo ebyokulya tulina abantu ba Mukama bakafulu mu kusiiba olaba musiiba ebyokulya mubirabako kale tekijja bakosa we mutayawadde ne mutanyo wano mumaze wakabanga katini kubanga n'abantu betedde ebyokulya babigobye nga mulaba naye temwakivumiridde bano babadde bazze kakasa Kyagulanyi gyali taliiyo sikulumirirwa era nga balina ne gye bazza lipooti abamu ebyaddala waayi twamusanzeeyo nga bazziko bakyalina mu mmotoka kunoonyereza mbuddala kituufu bakagyali era bagenda kukuba n'amasimu ago waayi akasajja kandibanga tekaliiyo naye yayogedde ku CDF aga CDF sitegeera nkakati olutalo lwa CDF ne Mwami Kyagulanyi bamaze ebbanga ddene kwekisooko nga baweereza ebigambo biki bingi olwo ndowooza tulubalekere tabe gye luliggukira lunagwera kuba olwo lwa X tudde kuba n'abasumba beega ddala nnambeemu kubanga CDF yasabako Kyagulanyi ebikonde ye byakomawo era lwafuutukayo ku X lwali ku X Bakaluvini Kayanja ne bajja ne bawaawo amagezi CDF togeza CDF laga sikyabiko kambi esonyiwe bwe bamubuulira obulaba akasajja ke buliko laga badde nyumyamu bunyumya naga akati awo mbadde nyumyamu ebikonde tebiriiyo nkutegeera kakati
simanyi oba asinziira ku ki naye bimu abiwandika nga byakusaaga ate byanabiwandika mu bulumi bw'abantu kuba muntu waba afiiriddwa namba emu kyenyinza okugamba ekyo abasumba baba bigambo ki abasumba okuddamu okufuna interest yaabwe bagule obwesigwa bw'abantu mu ggwanga abasumba bano baaluzinga obwesigwa bwabwe ebyaddala nabo ne beegatta ku mugendo ogugamba nti ffe kyenkana tukolera ono nti we okanga olaba abasumba enkola gye bakolamu nga talina njawulo ya Ssekakula Nnama talina njawulo ya Mama Fiina nga buli omu alina waategedde buteegezi abasumba baddemu bagule trust y'abantu nti olwaleero tunuulira abasumba notunuulira ne bannabyabufuzi ng'ebikolwa ebyo byanjawulo nnyo bw'oyinza okungamba omuntu yawangudde Butambala yawangudde Bamwanga Kivumbi nti anakwata Bayibuli bakulwani ng'alayira baba balina ozikwata mu mateeka we kibeera yali wanise mundu yali badde awanika mundu Bayibuli oba ku Ruhani agyesonyiwa yali badde awanika mundu ayi okiwulira ddala omuntu eyawangudde Namugga akwate ku Ruhani alayire anti ajja kugaa kiri mu mateeka oyinza okugamba omuntu eyawangudde mu Busiro South nti akwate ku Ruhani alayire kata wano owokutaano yadde wakune gwe balangiridde nga ono omwana yabadde awangudde amusinga obulwa emitwalo 2.5 buba bungi simanyi opiyo simanya piyo za naleero babugayizagayizza abo senga tebakyakwata na Bayibuli kulayira kubanga kyekimu ku bikolwa ebiraga talina na value ebyaddala era nze bano ngenda kukubuulira omanyi mu nsi muno ebitabo ebyo byali birina amaanyi ag'enjawulo ekituufu byali badde senga Katonda asobola yadiddiza ebitabo eby'amaanyi ne balaba omuntu omukono nga gwase ng'akiwanika nga bulimba bwokka bw'ayimiriddeko anti abamu namba emu ojalanga wano kungulu olabanga Bayibuli naye nga munda mulimu kirala omuntu n'agamba nti I will protect and serve my people my country naye nga nawe okimanyi mutima nti abantu kye baagala si kyolonane mu palamenti nambe mutumalirize bano mikwano gyo ebigambo byabadde boogera byabadde bivira ddala ku mutima baliwo Mpuuga munne Baseggona bavuddeyo ne babaako kye boogera oluvannyuma lw'obakuba akalulu byabadde mutima ki kakati omanyi wali obaddeko omugagga oyinza okuba togaggawala nkotuza text naye bw'otunuulira ekisinga osumbwa abantu kankikubuulire kiriwa bw'oba obadde mugagga n'oyavuwala sooka okkirize nti oyavuwadde mulimu abatakkiriza wojja osobola okuddamu okuzimba obugagga okkirize ga mazima nabadde nzirina nayavuwala kati nkoze ntya bw'ojja okuddamu okuzimba okuddayo mu bugagga bwange eri bw'otunulira mu Mpuuga bano baali baganzi mu bantu ekituufu ne balyamu abantu olukwe kati ate bo kyabalema okumanya nti obuganzi bw'abantu bwe bali batuusizza wano bo ne balowooza nti maanyi gaabwe ng'abantu era bayamba buyambi bantu bakiikirira nkufuna kyobola ebigambo bye boogera kati olumu byali birina kwogerebwa mu kusooka naye wali eri we baali balindi ebyamagezi ebibavaamu nga bawoza bano bali babisiyaga kozi be bagamba ekibiina kye bagendamu nti gye tuvudde bali babisiyaga ne tugamba temubadde bakulembeze baakyo kitegeeza mwe muli bakafulumu era bajja nga bakikiririzaamu okubawa kaadi awo bwetyo naye ekirungi babakozeeko deforestation omuti ogwasimbibwa mu kabira gwasaayiddwa n'akabira kaamu emiti egyasimbibwa mu kabira gyakoleddwako deforestation ate kati okusinziira bwendaba wayinza n'okubeerawo kye tuyita soil erosion omanyi deforestation eba cutting down of trees gyonna n'osaawa busaayi n'oteeka ku ttaka kati wetuleta soil erosion eno ewashinga awe of top soil kitegeeza na bino byenna ebibaako n'ebitwala lumu n'ebitwala lumu n'ebiweeri nga tokyalina bujulizi nti waaliwo omuti
Tuwabadde wadde n'omu w'omuti. Abalinnye omuti tewali n'omu yagenzeko mu house. Naye gwe olaba ne gwe yadde oyinza otutwala. Abantu abo babadde n'ebintu nga bibiri. Ekisooka babadde baaluuzinga obwesige mu bantu nga tebakyabeesiga. Nkufuna. Nga newaali badde yeesigika mu bo naye nga gwakkiririzaamu y'oli akulembedde aliko ebbala ebbi mu bantu nga tolina w'obeesigira. Ekyokubiri bano baali beegaana nnyo nti Bobi Wine si yabatwala mu paalamenti. Abamu nga bagamba nti watusangayo tetwaliyo era ffe twakuyamba. Kino kyabadde kikakasa okuva mu bantu nti mwagendayo ku lwa kibiina kya NUP. Twali twabakoowakoowada. Ekyokusatu bano abantu badde beerabanga abayamba obuyambi ffe. Ebyaddala? Bo era tebakimanyi muno. Kati ffonna abo baategedde nti ffe tubayamba okubafunira emirimu. Kuba ne bwe bataba bo abalala we bali bangi. Omanyi nga nakubuulira nabbi oli eyeekweka. Namukubuulira ala yali amusindisa agenda atuukiriza omwaka awamu abutwali. Yamusanga mu kava nga yeekwese n'amugamba waayi gye nakutumye watuuse dda. N'agamba mukama wange bannabbi bo bonna babasse. Ekingwizizza kava sigadde ogu bw'omu era taata wenvira kalinze bulinzi kagamba waayi tugende. Akasanvu gye kali nga tekalina active. Just kalinda bulinzi. Tekalina active mu byabufuzi. Naye nga tekafukaamirirangako naku tekalyangamu na lukwe bantu. Nkufuna. Gye kali. Tekalyangamu na ku ssente za miwaamu so tekatwalangamu na ku nguzi. Ako weekali. Bano tebakimanya mbu weekali. Ze replacement z'olaba. Nti gwe weewa n'obuteeketeeke. Otyo? Naye walina omukisa wakolera emmengo. Naye gwe baleese ate akusinga obuteeketeeke. Y'ensonga lwaki mwami Mpuuga wabala abadde avuma nga tayinza kuvuma muntu, tayinza kuvuma mwesimbyeko. Amwesimbyeko amusinga buli kimu. Ebitabo? Amusinga. Obugagga amusinga. Emirimu gy'aweereza Obwakabaka amusinga. Yabadde tayinza kukwata yeeyo. Emirimu gy'aweereza eggwanga ng'omuyivuudo gwe njogerako. Njogera ku mwanika w'Amakerere omanyi kitegeeza. Abali takwata yeeyo. Yali tasobola kukwatayo. Kakati njogera ku muntu ow'enjawulo. Nti abadde tasobola kumuvuma kuba talina kyagenda muvumako. Nali mpeereza Kabaka ebyabadde alogootalamu oyo muli mu ndongo. Ate ono aweerezza nnyo okusinga ono. Okitegeera? Kyava abadde ave alumbe NUP eronde pensa. Yabadde lyamaanyi pensa. Javira. Ayayaya ku Mpuuga. Yabadde suitable. Pensa lyamaanyi awo. Musisi ku Ssemujju. Suitable. Gabadde mapensa gamaanyi kubanga abantu abadde beewaana obuteeketeeke obukugu naki. Sebo bakungu. Naye be tubaleeseeko na bano bakugu. Na bano bayivu. Na bano bagagga. Nkufuna. Na bano emirimu gwe gye wawaana gye wakola nona akozeeyo nnyo akyakola nayo. Ne gy'otaakola ye akozeeyo. Yagikoze. Era alina ne pulojekiti etambula eya Powesa biki nga ye founder. Kitegeeza NUP pesa yafunye gold ng'atukula ati yakavaayo buvi mu factory. Era muyinamu n'essuubi. Eriteeka ebiteeso eby'amagezi ku paalamenti. Twakalowooza akasembeyo nambe emituve wano. Nina ekintu kye mbuuza. Kiriwa? Abasirikale nabo baba bategeera nga bannansi. Sijja kulimba simanyi. Oba ogenda mu kyokuwa oda okutegeerako okuwa obuntu kukuvaako. Anti bajja kugamba oda esinga lanka. Appointment yesinga lanka. Appointment eba nti omulimu gw'oweereddwa oba kyoliko. Appointment basobola okugamba nti genda okwate gundi naye nga bakutumyeko jeno. Ogenda n'omufungira laga naye tuzize kukwata. Wadde oli akusinga eddaala. Naye appointment olumu weesingira ku lanka. Naye
tubuuza bo bategeeranga ffe. Ekyo kibuuzo kakigende ndowooza waabwe. Lwaki abantu abo babakola emirimu gyabwe tebateekamu ak'obuntu? Obuntu bulamu mu basirikale bwalagamu. Simanyi. Oba abasirikale bano beekyawa lwa bwavu obubalimu obungi. Nga batuuka mu bannansi balaba bali bulungi ne bagamba basaana na kutta busi. Kati katubakube tubafiireko. Kubanga olina omusirikale gw'olaba. Muzeeyi tulina abasirikale b'olaba n'omutunuulira ng'ekintu kyakoze mu butuufu si kyeyandikoze. Naye nga simanyi ye entegeera ye efaanana etya. Kale n'abakuumaddembe bannaffe bwe tubanga tubagamba ensonga wulirizaako ku nsonga oba olumu. Ekituufu. Tegeera nze nnyina omusajja gwe neegomba ali ku poliisi y'e Katwe bamuyita oba omusajja yakwanaganya poliisi n'omuntu w'abantu. Waawo gwe tulobeera naye ku Pakalasiti. Tulobeera naye ko ne wano bane ku Climax. Omusajja omunene n'omweru. Erinnya mukwano gwange nno. Mutegedde oyo. Muntu mulamu nnyo. Owulira ng'akwegombesa n'okuyingira obupoliisi. Muntu mulamu nnyo. So okwogera amayinja asatu. Mutegedde. Ne wabeerawo embeera. Ye muntu awuliriza. Ekituufu. Muntu mulamu. Ye muntu atunula. Nze naliko n'abasajja nga banywedde omwenge ku jakiizi. Ne bagaana okusasula. Ne benze nti wazambulwako abasirikale. Kiba tumuyangawo omwana weyita akaayana nabo. Ng'omusajja tayagala kuba weyita oluyi. Amubanja. Babanja lusende meka emitwalo gyali egyo. Esatu. Musajja oyo yali muleeya n'ajja awo n'abagamba mujja kusasula ssente z'abandi. Naye ne bamuvumiramu. Naye teyabalagaako nti nze ndi wa poliisi, ndi w'amaanyi, ndi waki. Ate nga bo be bawaana n'obusirikale bali. N'abagamba obusirikale tekitegeeza bubbi. N'abagamba mujja kuzisasula oba mwagala oba temwagala. Gwani atugamba n'agamba nga munnansi kasitoma z'okunywa. Naye mu engeri gye muzze nga muli basirikale mujja kusasula ssente z'abandi. Wano si byakubba. Ne beekyanga bayogedde bino bayogedde biri bakoze Gwani atugamba era bamaliriza ssente basasudde ku mpaka. Kitegeeza senga tewaaliwo mpaka bali bagenda nazo. Era senga teyali oli. Bali bamaze ozzibwa. Naye ntunuulira omusajja oyo obuntu bulamu bw'aliko. Nange mu mutima ne nsirikira ne ŋŋamba omusajja nga muntu mulamu. Ye muntu mulamu bandi. Kati n'otunuulira nti abasirikale bonna senga babeeranga oyo. Awuliriza omugamba n'akunnyonnyola naye mba temuli ku peegi emu. Annyonnyola bunnyonnyozi n'awuliriza. So mulaba obutaba ku peegi emu agabwe mumukwate. Ekituufu. Mumukube, mumumenye, mumutte. Muzeeyi, lwaki ndudde ku kintu kino? Ndabidde mu bululu buno emitima gy'abantu. Endowooza yaabwe, abakulembeze abatukulembera n'abalala. Ng'oli agamba wakiri tukya constituency ennamba nze nfune obwemupi. Oba bafa baffe. Oba bafa baffe. Olaba agenda kufuga baliwa. Kitegeeza talina kintu kyagenda kola constituency kubanga ne tutte mu parliament si bakolera. Ye abadde ayagala kugenda. Omuntu ayagala omuntu afa mu constituency wakiri yayayitewo. Talina kyasobola kutesiza kirungi kitundu ekyo. Ekitundu ekyo aba agenze kutesiza muntu omu kubanga oledde aba agenze amaze n'okukirimbula ng'afunye n'omusango gw'obutemu. Talina kintu kyagenda wakanya gavumenti oba kuyimirirako. Amaanyi gaba yakozesa nga. Era bagira nga baga batta omuntu ng'agonda. Nga kale nkakasizza abantu banyigirizibwe mwanyi zitwalibwe. Nkofona. Abato bano abatuwuliriza tubasiibudde Katonda abakuume. Tubadde ne jingo ku kamera tusinkana omulundi omulala inshallah mubeere bulungi mweraba.